Okay, everybody who is watching Babuzako mwebali nyo mwebali edala mwebali kubanga blaga. I'm driving to work. Na tashingana kola video eno about my brother DJ Michael. Embera jali muna linji bademuko. Of course bankubi dakasimo nakola ne bangama DJ Michael ali mukoti. Yakwati dulu nako regulo jajara gadi nako lacho neche tagisokulanga muyambane kitasoboka. Saye na mumbera nzibu nnyo. To the extent inti ayinzo genda ekitaya, it is very possible. Nzo mbera je naitamu sijagaliza muntu mulala yena, but so many people laughed about what happened to many of us. Michael yomuko bo sani mwagaliza kitale dansa bamukama katonda kyo nakyo nekigenda maso bamutase alimegenda kitale, but let this be an example to the rest, you know. So many people took us our situation to be a joking subject, to be a laughing matter, but it is now happening to many. Look at DJ Michael now. Alimukoti fayota tukamukoti every DJ Michael ngo omuntu nze simwagaliza agenda mukomera, simwagaliza agenda kitale, but it is very possible. Esimu jemfunye kumacha wadde sode genda wadde ndaga nti no omukulu DJ Michael ali munkomyo era yandibanga agenda kusibwa olwa ebintu ebigambibwa okuba nti yakwatiddwa ebbali webbala nga anywa bia. Okitegeera mu budde bwa kafyu kyekyamukwasiza Jajja Gadi yakoze kyonna ekisoboka okulanga ataasa omukulu oyo nekitasoboka. So mu mbeera yonna nsaba kimu twetegeere kwatagane leo kiri wa DJ Michael. Some other person might be laughing. Nchachi jabawa mulala, some other person still will laugh over it. So njagala tutunulire just ensonga onokutwaliza wamu kyekirina okukolebwa okulanga abayimbi tudda wamu. Michael alina kyakkiririzaamu ng'omuntu and so many others kyemukkiririzaamu ng'abantu, naye munaye bwe kituuka ku kkomera, ekomera terimanyi nti oba okkiririza mu gundi oba gundi, oba owagira kibiina gundi oba gundi. So nze nsaba kimu, nze nge yali ayiseko mu mbeera eyo, musabira akisuuke akiveemu kuba si kyangu. Kyensobola okugamba nti si kyangu ekya DJ Michael, era musabira byonna bonna abali ku kooti mwebalokola omulimu gwamanyi nsobodde kujja, mbadde nneewala gyendaga, mbadde ne waliwo union y'abayimbi meeting gye mbadde ngendamu, so sisobodde kujja, naye ng'embeera ya DJ Michael nze ng'omuntu ngitegeddeko era muwishinga all the best. Sani mwagadde mulaba ng'agenda kitalya no. So alabiseeko bangambye nti alabiseeko mu kooti olunaku olwaleero, kooti newummula namu ne bakomawo olweggulo, you know. So embeera ya Michael, let's all stand with Michael. Asobola okuba ng'agivaamu. It can happen to anyone. Today it's Michael, some other time it can be you, it can be any other person, any person you might not think about. So I'm just wishing you all the best. Embera gyalimu agiveemu, mbagambye buli kimu kisoboka, tetubizannyiramu. Michael osobola okubeerawo n'omulabako ssebo ng'alinnya ebbaasa egenda paka wa kitalya. So nze musabira busabizi akiveemu kyayitamu. Nze nge Obi w'ekitalya mmanyi how life can be mu mbeera bwetyo.